emyezi esatu mayire emulooza n'ekitundu sabuka ettaka eryo olunaku njayaana nga nsabira abavubuka n'omutuwaako kuba ettaka lya Kyagwe ng'essaza n'omutuwaako yikasaka abantu bonna abavubuka bonna singa ettaka etuuse waddini era sebukakani omusensi oyo yagenda okutegekera oba okutubangula mu bintu ebyenjawulo byetuba tetumanyi obuyisi mu nteekateeka z'obwakabaka yengeri okwogera asinsa okutambula era olunaku olw'enkya tujja kubeera ku disitulikiti olwo tuba tulina mmeka wanje mwagala kabaka tukyamuyita Ssaabataka kaakati kabaka oyo bwe banaabawa ettaka nga mulitunze munaamukuumirawa Museveni n'ayogera mu Olunaku n'atutuusa twali tutegeere n'agamba nti temutunda ettaka obugujuguju bwe liba eka n'oyifuula disimolo liba neyanjira liba tirikyaddawo mbuddeyo eyo neebaniriza mu abatundidde olukiiko luno. Tandike. Ssaalongo Ssemanda Edward ow'omuluka Ssaabaddu Wankoba mu gombolola e Nakisunga mu ssaza ly'e Kyagwe. Ntuula ku mutala Naluvula Emirembe Kyagwe. Ekizibu ennyo abavubuka baffe be tusuubira okutusikira bafuuse bayaaye, batunda ebintu awatali butuufu, balwanira ettaka tebakyalwanira musaayi, tebaagala bika byabwe. Naye abavubuka abo mbadde mbawa amagezi batandike okukola, kubanga omuntu bw'atakola ye mubbi, atalina kyatunda aba mubbi. Atakola weeyagala otya n'oyambala obulungi n'osiba ku siteegi ng'osuubira omukazi omukadde jjajjaawo ateme ekikata kya lumonde ate akuliise. Bagenda ne bazaalazaala abaana mu ngeri enkyamu ate babatwalira mukadde atasobola. Ettaka balibbye, batunze amalaalo g'abajjajjaabwe nga basikira tibakyasikira musaayi mungi agakutukutira ku munagiro gwa looni, ku kirevu kya looni ku munagiro gwe ng'akati ka kebulooni akaliraanye ku mazzi buli kiseera kabeera ka kiragala nga kayonka. Bwe banaakwata ekyo bajja kubaayo, bali mu ddiini beekwese mu bwekwesi. Ssebo Ssaabasajja atukubirizza twagale ebika byaffe, twagale ennonozo zaffe, twagale eddiini zaffe, tuleme kukyukakyuka mu ddiini ogw'okulya. Amannya gange Edward SSalongo Tony nga leero tuli wano ku mbuga y'essaza ly'e Kyagwe mu ggulu e Mukono nga tubaddewo n'olukiiko ng'abavubuka abawangalira mu ssaza lino ly'e Kyagwe nga tusala empenda tutya bwe tuyinza okukulaakulanyamu abavubuka, tukunze tutya abavubuka ba Ssaabasajja okulaba nga babeera kimu ne Ssaabasajja akwenyumirizeemu. Wakati mu kusala empenda tunoonyayo abantu baffe ddala aba wansi ku byalo. ofune kati ogunene ogenda kola ebawini oteekako emitwalo 10 ekigambo lingabi kugira dakiika 2 oba buli ssaawa osentinga ssente ezizala 10 kizala 10 kati kabeerako kayinzobeerako omwezi nga mulamba abavubuka manya ne kazikira ne kagera ne ssente kati kakubya abavubuka kabaziza mu byalo era abamu bakakuba agulirawo alinabalanalanyingi naye ng'ate bwabwe talinayo yadde akakoka. So kati abavubuka tetumanyi na kyakukola mu ssente, tetumanyi kye bayita money management, tetulina pulaningi ya ssente gye tufuna
kubanga ne bwe zijja tetweteekerateekera kuzifuna. Tugwiramu tuli mu byazaala kubanga nze bwentegeka nenkola investment oba projekiti yange buli ekivaamu n'ekikivaako mbirikoodi. Erinnya lyange nze Tom Steven, nze administrator Saaza Kyagwe oba Nampala Saaza Kyagwe. Badde mu lukiiko olw'abavubuka. Abavubuka tusaana okwongera okubakubiriza obula ku lukiiko luno okubiriza abavubuka okulaba nga beeyongera nnyo amaanyi mu kuggumiza obukulembeze ku buli mutendera, okulaba nga abavubuka buli mutendera nga gye bali basobole Bavubuka gyebyo abavubuka ebyemizannyo n'ebitone Saaza Kyagwe. Tulaba nga tubakuŋŋaanya wamu tukolemu omulimu. Twatandika kaweefube w'okulambula abavubuka mu magombolola nga tubakubiriza okujjuza obukiiko bwabwe. Ng'olwono kye tutunuulidde nti abavubuka bwe bajjuza obukiiko bwabwe tugenda kwekuŋŋaanya wamu ffenna ng'abavubuka tusoba mu bavubuka 800 mu Kyagwe obukulembeze tubeeko pulojekiti ennene engazi gye tukola okusitula abavubuka kubanga ku matikkiro ag'omwaka guno ag'omulundi ogwasatu Ssaabasajja Kabaka yatutegeeza nti abavubuka tubeere bagumiikiriza obuweereza na byonna bye twagala bigenda tutuukako ku byalo. N'olwekyo omulamu ogwo singa abavubuka b'e Kyagwe twagukwata ne twewaayo okugutambulirako era nga kati tuli mu kaweefube wa kulaba nga omulamu ogwo tugutuukiriza. N'ensonga endala nti nga bwe tuli nti abavubuka abavunaanyizibwa ku byemizannyo, twagala okutwala omukisa guno okwebaza ttiimu yaffe ey'essaza newankubadde nga tetwasobola kutuuka ku mulamwa gwaffe. Omulamwa gwaffe sizoni eno gwali gwa kulaba nga tukwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo naye tekyasoboka. Naye twebaza ttiimu y'essaza, abazannyi, olukiiko, ate twebaza ne bannakyagwe olw'omutima n'obwagazi bwe balaga essaza lyabwe. Emipiira gyonna gye twazannya bagyetabangamu mu bungi newankubadde nga byali bwe bityo. Tweyama nti omulundi ogujja tujja kutuukiriza ekigendererwa kyaffe era omwo mwe tusimbudde olwaleero ne tugamba nti omwezi gwa Desemba tugenda kubeera ne tonament oba ekikopo oba emizannyo egy'awamu nga tugituumye Ssekiboobo Cup. Tugenda kubeera n'emizannyo egy'enjawulo mu kaweefube w'okusitula ebitone n'okulaba nga twongera okujjukiza abavubuka nti kitukakatako omulembe gwaffe Ssaabasajja Kabaka yagutuwa era bwe tunaakolera awamu ffenna tujja kusituka tulabe nga tusitula abavubuka mu Kyagwe. Wa pulaani yaffe okuteekawo emisomo egy'enjawulo tusomese abavubuka basobole okutambulira mu makubo amalungi, tubalambike. Tuteekateeka okuyita bakanso ab'enjawulo okusomesa abavubuka oba abo bennyini abatusingako ku bintu eby'enjawulo nga bo baakuguka mu kyokusomesa abavubuka. Tubateekewo basomese abavubuka nga tutambula gombolola ku gombolola. Abavubuka abo babasomese babeere nga bakola n'empisa. Balina kuba babibuka naye nabo okubasitula kyetuliko wadde tulinnya kati ku mwana omulenzi kuba abaana abalenzi babalekeredde nnyo naye ate n'abawala mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka twagala abakyala aba abawala nabo bajje on board tukolere wamu tusobole okuza Kyagwe ku ntikko. Wadde Kyagwe teyakoze bulungi naye twetaaga okuyimirira tusimbule olw'ensonga twetaaga obulungi era nsaba bwe tujjamu okubayita mu miitingi Kibudde Namayanja ng'ali mukiise mu lukiiko lwa Buganda n'akiikirira abavubuka baffe. Olunaku lwa leero tubadde n'olukuŋŋaana lw'abakulembeze b'abavubuka Kyagwe okuviira ddala wansi ku kyalo paka ku Saaza. Era njagala kwebaza Katonda olw'abavubuka bonna abazze mu lukuŋŋaana luno tubeeko ensonga ze tuttaanya ng'abavubuka tulabe bwe tuza Buganda 40.
era nkubiriza abavubuka bonna abagala okuweereza obwakabaka bwa Buganda bwejje tukolere wamu tulabe nga Buganda edda ku ntikko ne Kyagwe naddala ng'eddayo ku ntikko kwe yali Ssaabasajja Kabaka. Ensangi zino abavubuka bangi, ensangi zino baagala ebintu ebyamangu, ensonga eno gyogerako otya? Abavubuka bangi basomye naye ffenna tetugenda kufuna mirimu gya gavumenti badda ofisi. Nkubiriza abavubuka bonna baddeyo mu nnimiro, buli omu alina ekyalo gy'aba oba osobola okufuna ettaka kweyerazibwa n'olima. Kati nkubiriza abavubuka ffenna tuddeyo mu nnimiro. Ensangi zino Katikkiro atugambye emwanyi terimba, tuddeyo tulime, ddala tulime emwanyi kubanga nazo zijja kusobola okuweerera abaana baffe n'abazzukulu mirembe egiwera.